Eina kukozesebwa otya wakati mu ebyo weemulugunya ku kino weemulugunya ku kiri olina obulumi bw'oyitamu ng'omuntu eina kukozesebwa etya kye tulina osooka okukkiriza Asabye alina ekyo kye yakoonyeeko awo ekiriwa ekyokuba nti TV zajja naye nga tezimala baaliwo tikitooko nejja nebanga esobola okwakomodatinga bangi naye abasinga buli omu anoonya engeri gy'asobola okuba ng'akola ki gy'asobola okuba ng'ayitawo abamu bagufuula mulimu ogw'okuba nti bo mu kuyitawo bakkakkanya balala ti omuntu asobola okukeera ku makya nga gwe Florence omuntu omukulu najja n'akuvuma n'owulira nga kikoze eki nga kikulumye kati omuntu yenna bw'omala okutegeera nti society efaanana bw'etyo ebimu ku bintu by'olina okuprotectinga ne mu kaseera ak'okusoomoozebwa eriyo obulumi bw'oyinza okukweka kubanga eriyo abantu abamu nga bo kimanyi sure tagenda kukitegeera agenda kivuga nga bw'akola ki agenda kivuga nga bw'ayagala okitegeera nti olaba olwaleero bw'otunuulira Chosen Becky interview gye yakoze ne SB4 nti interview eyo giraba esobola otutegeerekeko omuntu n'ategeera obulumi bwa Chosen Becky bw'akola ki bw'ayitamu era bw'ebanga ederivalingiddwa mu ngeri eyo kisobola okuba nga kikola ki nga kitegeerekeko omuntu n'akikola ki n'akitegeera Chosen Becky ali ku level nti asobola okujja neyeetunuzaamu kamera n'abaako kyayogera abantu ne bakitegeera ne solution ne bazikola ki ne bazimuwa nti oba omwana wange ali bwati ne bwati naye ekintu ky'omwana ono ku bantu betudiiringa nabo ne betutambula nabo mu nsi kati okukeera ku makya n'omu-exposinga bw'otyo olunaku olulala ogenda nyiiga n'omuntu nga munyiigidde bintu birala olaba omuntu agenda n'anoonya ebifaananyi bya maama w'omuntu atagenda akona ku social media ye naaba nga yasoose obireeta ng'abireese kukola ki ng'abireese ku muvumo okitegeera kakitegeeza ate ku ggwe yakeera ku makya n'okwata ebifaananyi by'omwana n'obiteekayo then kati ate awo oba omuwadde n'entandikwa awo okubijja awaki awo okubijja ewangu okitegeera Bad Black mu statement ye yagambye nti Chosen Becky abazadde abakazi ebintu bye bayitamu ku lw'abaana baabwe tino omulokole osobola omusanga ng'awenjudde oluggi lw'essaba ayingira naye ng'akisirikidde nga kiri eyo bbali ng'ali mu kikwasaganya mu ngeri ye lwaki bino byonna biba ku protection ya mutono eri abali mu nsi abatagenda kukitegeera nga buli omu ajja kitwala nga bw'akola ki nga bw'ayagala okitegeera olwaleero tuli ku social media nga buli omu asobola okuwa ki buli omu asobola okuwa endowooza ye Chosen Becky alina comparison gy'akoze n'agamba nti olaba oba oyimba ne weekwata ka video Chosen Becky tosobola geraageranya kuyimba na mwana wo oba famire yo kuba n'abantu betutambuliramu byawukanira ddala nnyo obulumi bwo busobola otegeerekeka wano ng'okinnyonnyodde naye exposure yo gy'owa omwana esobola okufuuka ate ekizibu nawe kennyini n'ekufuukira ekizibu wa maaso eyo kitegeera so nga ate kozi yandibadde ki kozi yandibadde ennungi nze ejja kusaba nti kale oyinza obba nga wakikoze mu nsobi naye olala bw'obanga ofunye okusoomoozebwa ng'okwo omanyanga ki ky'oteekeddwa okuprotectinga first solution osobola okuzifuna omwana face ye ne weebatezze sayima eriyo abantu abamu ng'ennyimba ezitunyumira lwa nsonga omuntu yajja n'ayimba ku mbeera ng'ali ogiyiseemuuko naye ng'ate takugambye oba nga takikulaze nti naye agikola ki naye agiyitamu nkakasa nti omuzadde osobola okujja ku social media ne w'oba serebu ne bw'otaba n'oyogera ku mbeera yo omwana wo gy'akola ki gy'ayitamu bazadde bangi ababeerayo eyo nga balaba basobola okuwa solution ne ba medical experts abasobola okuwa solution naye mu byonna tuprotectinga ennyo abaana baffe oba abantu baffe be tuba tutayagala kubanga batuukako bintu bino ebibeera mu social media waliwo Kasuku yali ayogerako n'agamba nti Ichuli we yasanganga baganda be ng'abasiibuza buno bubiri wansi bwati mu public lwaki si lwakuba nti yali tabaagala oba nga tabafaako naye yalinga akimanyi nti ye kyasobola okugumira kye yasalawo okujja ano n'ayimiriramu oba osanga bali tebasobola kubanga bakikola ki nga bakiyimiriramu era twawuliranga linnya mutabuliki ebifaananyi ebisinga ebya mutabuliki byava Ichuli amaze kukola ki amaze kukkirira naye yakimanya nti bwe mbanzize mulayiti wano nze omubiri ngusibye era neekola okusalawo nti nja kukola ki nja kugumira byonna ebinaakola ki byonna ebinajja kati olaba oyo yali aprotecting abantu bakulu nga baatiiririra okitegeera ne kati omwana okitegeera so Chosen Becky obulumi bwo butegeerekeka naye si ku buli omu ate majority esinga tejja butegeera wali ozzeeko okubuulira omuntu obulumi ate n'akwongera mu bulumi osobola okujja n'ogaakandaga obulumi bwange eri social media nekkuba ate nekwongera mu depression nekwongerayo buki nekwongerayo bwongezi so turegulating ebintu byetulaga okitegeera ebintu ebirimu abaana abazadde na biki
nabyo tusooke tubirekewa tubireke ebbali abantu bakweka bakyala baabwe omukyala n'atuuka n'okulowooza ati omuntu tamwagala naye n'asalamu katini bw'ati n'alaba criticism ne negativity egenda okukola ki egenda okuvayo naye baga tekola ki nga tetegeerekeko kitegeera kyo social media tugyagala oluusi efuuka mikwano gyaffe naye ndowooza ate mu kufuuka mikwano gyaffe erina kyetwonoonedde nti olw'okuba nnina essimu nnyinza obutafaayo kuzimba nkolagana na Florence nyizo butafaayo kuzimba nkolagana Saimo ng'ate yeyandibadde ambeereramu mu kaseera akazibu so tubeeko bye tuleeta wano ne bye tuteeka ebbali bireme kujjanga wano naye ekyokweka abakyala n'abaami twejjayo ojja kgenda lumokera ku makya nga ndi ku status yo nga newandiiseko ebigambo ebiyitirivu sayidi tusajjinenya eya Becky no kati awo kyobaddeko tusajjinenya mu buntu if I'm yours, I'm yours. Nze wo. Abo ntegeera. Kati naye ate naffe ne waffe oyinza kubanga baffe mulimu intentional nga nina gwe ngendo lumba. Abo ntegeera. Kakati mweno business naye erimu ebintu bingi kati kyetaaga abantu abiri maybe okusinkinga olina kkiriza okutegeera. Ne kunnyonnyola n'okkiriza okukola ki? Okutegeera. Kubanga singa ogaana okutegeera oyinza okuyiga in a hard way. Very. Naye nga kerina ku status my beautiful wife. God is good.